Osaanidde Mukama, osaanidde Kabaka, osaanidde Katonda, osaanidde nannyini eggulu nannyini buyinza, gwe Mukama yaliwo era luli agenda okubaawo. Gwe Mukama gwe tunaatyanga, gwe tunaagulumizanga, gwe tunaasinzanga, gwe tunaasangamu ekitiibwa. Ye gwe gwe tunaakoowolanga, gwe tunaagambanga ebyaffe, amaanyi gago, ekitiibwa kikyo, obuyinza bubwo, obusobozi bubwo. Osaanidde ggwe Katonda bakatonda Mukama bakama nannyini gunya buyinza. Amawanga gonna gwe gatya n'ensi zonna ddala gwe zitendereza. Ani akwenkana gwe aliwo era luli agenda okubaawo. Ani akwenkana gwe ekitiibwa kyaffe, maanyi gaffe era obusobozi bwaffe. Ani akwenkana gwe gwe tunaatyanga, gwe tunaakoowolanga era gwe tunaagambanga ebyaffe. Osaanidde, 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 osaanidde. Ogulumizibwe Mukama era otenderezebwe ng'obenge ennaku zonna Mukama. Ye ggwe Katonda Ibulayimu wa Isaaka wa Yakobo. Ye ggwe Omukama bakama era kitaffe ataggwaawo. Ye ggwe maanyi ga Isirayiri gwe tunaayitanga era gwe tunaakoowolanga. Ani omulala gwe tunaagambanga ebyaffe, ani omulala gwe tunaatyanga, ani omulala gwe tunaasinzanga. Osaanidde galumizibwenga Mukama era otenderezebwenga. Mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Mukama waffe era omulokozi waffe. Mukubira mu ngalo Yesu ng'omwongera endala. Mukama yeebazibwe nnyo. Mwenna mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Era nja kusaba weetulireko omukwano. Weebale kubeera nti ozze. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Neiba togana mulamusaako naye nga tonakikola ekyo obumanya nti otudde mabega nnyo. Nja kusaba weetwalire entebe ey'omu maaso yonna gy'olaba ekyali enjereere. Tokkirizanga entebe yonna enjereere okuba nti ate ekyakuli mu maaso. Bw'omala ekyo bikkule Bayibuli yo mu kitabo kya Samwiri ekisooka essuula ya 30. Samwiri ekisooka essuula ya 30 ye njagala obikkule. Musomi omulungi ogenda kunsomera olunyiri olusooka. Awo olwatuuka Dawudi n'abasajja be bwe baatuuka e Zikulagi ku lunaku olwokusatu, Abamaleki baali bamaze okukwekweta obukiika obwa ddyo ne Zikulagi, era nga bamaze okutta Zikulagi era nga bakyokezza omuliro, era nga banyaze abakazi ne bonna abaali omwo, abato era n'abakulu. Tebatta n'omu, naye babanyaga ne babatwala ne bagenda. Awo Dawudi n'abasajja be bwe baatuuka ku kibuga, laba nga bakyokezza omuliro, ne bakazi baabwe ne batabani baabwe ne bawala baabwe nga babanyaze. Awo Dawudi n'abantu abaali naye ne balyoka bayimusa eddoboozi lyabwe ne bakaaba amaziga okutuusa lwe baggwaamu endasi ezikaaba. Ne bakazi ba Dawudi bombi, Akinowamu Omuyezuleeri ne Abigayiri mukazi wa Nabali Omukalumeeri, baali babanyaze. Dawudi n'anakuwala nnyo kubanga abantu baayogera ku kumukasukira amayinja, kubanga abantu bonna omwoyo gwabaluma, buli muntu ng'alumirwa batabani be ne bawala be. Naye Dawudi ne yeenyweleza mu Mukama Katonda we. Awo Dawudi n'agamba Abiyasaali kabona mutabani wa Akimereki nti, nkwegayiridde leeta eno ekkanzu. Abiyasaali n'aleetayo ekkanzu eri Dawudi. Dawudi n'abuuza Mukama ng'ayogera nti, bwe nnaagoberera ekibiina kino ndibatuukako? N'amuddamu nti, goberera, kubanga tolirema kubatuukako era tolirema kubibasuuza byonna. Awo Dawudi n'agenda ye n'abasajja 600 abaali naye, ne bajja ku kagga Besoli abaasigala gye baatuula. Naye Dawudi n'agoberera ye n'abasajja 400, kubanga 200 baasigala abaayongobera bwe batyo, n'okuyinza ne batayinza kusomoka kagga Besoli. Ne basanga Omumisiri mu nsiko, ne bamuleetera Dawudi, ne bamuwa omugaati n'alya, ne bamunywesa amazzi. Ne bamuwa ekitundu ky'ekitole eky'ettiini n'ebirimba 2 eby'ezabbibu enkalu,
Awo bwe yalya omwoyo gwe ne gukomawo, kubanga yali ng'amaze ennaku 3 emisana n'ekiro nga talya mugaati so nga tanywa na mazzi. Awo Dawudi n'amugamba nti, "Ggwe oli musajja waani era ovaawa?" N'ayogera nti, "Nze ndi mulenzi w'e Misiri, omuddu w'Omwamaleki. Mukama wange yansuula kubanga ennaku ziri 3 kasookedde ndwala. Twakwekwetta obukiiko obwa ddyo obw'Abakeresi n'ensi ya Yuda n'obukiiko obwa ddyo obwa Kalebu, ne twokya Zikulagi omuliro." Dawudi n'amugamba nti, "Ononserengesa eri ekibiina kino?" N'ayogera nti, "Ndayirira Katonda nga tolinzita, so tolimpaayo mu mikono gya mukama wange, nange naakuserengesa eri ekibiina kino." Awo bwe yamuserengesa, laba nga beesudde-sudde ku ttaka lyonna, nga balya nga banywa, nga bafumba embaga olw'omunyago omunene gwe bajja mu nsi y'Abafirisuuti ne mu nsi ya Yuda. Awo Dawudi n'abatta okutanula ekiro okutuusa olw'enkya lwe waawungeera. Ne watawonako n'omu, wabula abalenzi 400 abeebagala eŋŋamira ne badduka. Dawudi n'asuuza byonna Abamaleki bye baali banyaze. Dawudi n'awonya bakazi be bombi, ne batabulwa kintu oba ekitono oba ekinene, newankubadde abaana ab'obulenzi, newankubadde ab'obuwala, newankubadde omunyago, newankubadde ekintu kyonna kye baali beenyagidde. Dawudi n'akomyawo byonna. Dawudi n'atwala endiga n'ente zonna ze baagoba okukulembera ensolo ezo endala. N'ayogera nti, "Guno gwe munyago gwa Dawudi." Dawudi n'ajja eri abasajja 200,000 abaayongobera bwe batyo n'okuyinza ne batayinza kugoberera Dawudi, era be baatuuza ku kagga Besoli. Ne bafuluma okusisinkana ne Dawudi n'okusisinkana n'abantu abaali naye. Awo Dawudi bwe yasemberera abantu n'abalamusa. Awo abantu bonna ababi n'abantu ba Beriyali ku abo abaagenda ne Dawudi ne baddamu ne boogera nti, "Kubanga tebaagenda naffe, tetujja kubawa ku munyago gwe tusuuzizza, wabula buli muntu mukazi we n'abaana be babatwale bagende." Awo Dawudi n'ayogera nti, "Baganda bange, si bwe mugenda kukola ebyo. Mukama by'atuwadde, atuwonyezza n'agabula mu mukono gwaffe ekibiina ekyatutabaala, era ani anaabawulira mu kigambo ekyo? Kuba omugabo gw'oyo aserengeta mu lutalo nga bwe guli, bwe gutyo bwe gunaabeera omugabo gw'oyo asigala ku bintu. Banaagabana okwenkanankana." Awo olwatuuka okuva ku lunaku olwo n'alifuula etteeka n'empisa eri Isirayiri ne leero. Awo Dawudi bwe yatuuka. Mukama yeebazibwe nnyabo weebale nnyo, mukubereko mu ngalo mukyala asoma. Atututte Mukama waffe yeebazibwe. Obubaka bwe nnyina bwangu nnyo okusoma kubadde kuwanvu naye nga ate obubaka tebugenda kuba buwanvu nnyo bwe butyo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Bwa kibuuzo tulaba wano ebibinja biri 2 ebyabaagolokoka okugenda okugoberera nga Zikulagi bakyokeza, nga abakazi banyagiddwa, abaana banyagiddwa, n'ebintu binyagiddwa. Bayibuli egamba nti Dawudi bwe yadda mu kibuga Zikulagi n'alengerera wala nga kyonna kinyooka muliro. Ne batanula okukaaba olwa famire zaabwe. Abaana n'abakyala baali banyagiddwa, era ne bakaaba ne Dawudi n'abeegattako kubanga naye yali famire ye yali enyagiddwa. Ne bakaaba buzibu oba mazibu. Bayibuli nga nti wakati mu kukaaba n'endasa ezikaaba ne zituuka okubaggwamu olw'ebyo ebyali bibabaddeko. Bayibuli egamba mu lunyiriri olw'omukaaga, Dawudi n'anakuwala nnyo kubanga abantu baayogera n'ekukumuka kasuukirira amayinja.
kubanga abantu bonna omwoyo gwabwe gwabaluma buli muntu ng'alumirirwa batabani be ne bawala be. Naye Dawudi ne yeenywereza mu Mukama. Dawudi ne yeenywereza mwani? Kubanga bitabuse eka ne mu kibira. Simanyi oba mu bulamu bwo byali bikutabukiddeko eka ne mu kibira. Simanyi oba byali bikutabukiddeko ng'eka byatabuse ne gy'okolera nga byatabuse. Simanyi oba obulamu bwali bukutabukiddeko ng'abalabe bo bakutabukidde n'emikwano gyo nga bakutabukidde. Simanyi oba wali obaddeko mu kanyiga akafana bwe kati nti ne baalwana nabo baatabaala nabo abamuyambako bulijjo entalo ku luno baali batabuse nga nabo bateesa mukuba mayinja. Eno ali mu kaaba akaabira famire ye, naye ekyewunyisa kye kino n'abasirikale baalwana nabo baga nti ono asaana kufa. Kama ebazibe ono yeetaga kufa. Alowooza ku Baamaleki kyokka mu kiseera kye kimu ne baalwana nabo baga nti alina okufa, tumukube mayinja affe tutegere nti tetulina mukulembeze. Obukulembeze bwe bubi nnyo 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 nnyo. Lwaki? Kakati abaana baffe ne bakazi baffe banyagiddwa batya obanga ddala alina good leadership. Abaana baffe bagenze batya, bakazi baffe we don't want to know. Bible gabaakaaba n'amaziga ne gabaggwa mu kiwanga n'endasa ezikaaba ne zibaggwamu ne batandika okusikondoka. Mulokole gwe ngamba nti wangi obanga ofunye ekikaabya ate osigazangamu ka control, obeerangamu ne ka control n'osigaza amagezi. Ebbanga ly'omala ng'okaaba amagezi tiwaba, amagezi tegatera kugira bakaaba. Obwongo bwabwe bwonna bubeera ku kukaaba, buba focus ne kukaaba. Kizibu nnyo okulowooza yadde okufuna okubikkulirwa, yadde okufuna ekiddako, yadde okulowooza way forward ng'oli wakati mu miranga ne mu maziga. Kama ebazibe. Abantu abamu bwe baba bakaaba obudde bamala balowooza ku kiki kye bayunga oba kye balunga, kirungo ki kye bateeka mu kukaaba kwabwe. Babeera balowooza ku birungo. Kama ebazibe. Abewaffe Masaka bw'oba bawuliriza ng'okaaba nga nawe wadde okaaba osooka n'osirika n'owuliriza akaaba kuba babanga abayimba. Simanyi oba n'ab'e Busoga bakola. Babanga abayimba, oli ava mu kaaba n'atandika kuyimba buyimbi, atunulira omulambo n'atandika okwogera nagwo ng'owulira alinga anyumya nagwo emboozi. Kati gwe badde ozze kubalabako kubyegattamu osooka n'osirika n'ogamba Katonda omukazi bino byonna yabisengeka ddi byaddiriŋŋanya bw'ati. Naye Bayibuli yegamba nti Dawudi n'akisuula nti okaaba obukaabi tekugenda kuleeta kyakuddamu. Mulokole? Okaaba obukaabi tekigenda kuleetera solution mu bulamu buno. Bw'omala ng'okaaba naddala ng'oteekwa ate sirika obuuze Mukama ekiddako. Sirikako obuuze Katonda ekiddako. Bayibuli egamba nti Dawudi ne yeenywereza mu Mukama. Ey'Oluzungu egambe and David encouraged himself in the Lord. David strengthened himself in the Lord his God. That is the best thing you can do bw'obanga oli mu crisis. Kubanga yatuuka ekiseera nga talina option. Lwaki? Nabano babadde yeekutteko abatabaazi be, abalwanyi be, abasirikale be, bulijjo batabaala entalo ne baziwangula. Ku luno balina a changed mind nga bagamba this man must die. We are tired of his confusion. Atubuzaabuza nnyo. Kati wano juzi yatutte ku lutalo, we made a loss. Twagenze ku lutalo okutabaala, twagenze okudda nga famire zaffe bazitutte, amayumba bagaokeza, kibuga bakyokeza, tusigaza kintu. What type of leader is this? B'okulembera baali bakutabukiddeko mu bulamu buno wangi nga setaani mutabufu ne b'okulembera nga batabufu. Nga ne buli omu akutte ejjinja bw'ati mu ngalo akunoonya. Amayinja n'agamu tegaba amayinja gennyini gano agadda gaba amayinja ga bigambo. Ogenda okulya nga kiva mu gwe kitaalivuddemu. Ogenda okulya nga akyogera ate yeewuwo. N'ogamba ayi Mukama ate kiki kino ekizze. Nga amayinja gennyini. Ndi wano nkuzeemu amaanyi.
nti abantu bonna babadde osuubira okuzzaamu amaanyi nga tebaliiwo, bonna byobadde weekutteko nga biganye. Oluusi twekwata ku ssente, olulala wali ekwata ku ya bugagga, olulala ku baana, olulala ku mukyala, olulala ku mwami, olulala ku bizinensi. Byonna byobadde weekutteko nga biganye, sigala nga weekutte ku Mukama. Bayibuli egamba ne Dawudi naye yeddizaamu amaanyi ludda wa? But David encouraged himself in the Lord. He's God. Obulamu buno nga tubulimu bassebo ne banya bw'owanikira w'ofiira. Living is like a swimming. Bw'oba wagudde mu nnyanja w'olekerera awo okuwuga w'okola otya? W'ofiira kubanga olekedde awo okuwuga. Kasita okuwuga kuggwayo gwe n'olangirira ndi nze nkooye w'okooyera w'ofiira. Ngambye byonna byobadde weekutteko nga birabika ng'ebigaana, waakiri sigala ku Mukama, weddizeemu amaanyi mu Mukama. Bantu nga bakuyiye, baawo nga akuyiye, mukyala nga akuyiye, abaana nga bakuyiye, muzaddewo nga akuyiye, sente nga ziganye, sigala ng'otunulidde Mukama. Ye tannakuyiwa, ye tannagaana, Katonda ye tannagaana. Weddizeemu amaanyi mwani, leka Mukama ebeere empagi esembayo yeweekutteko, empagi endala zonna nga ziganye. Tokyawa Mukama kuba tannakukyawa, tova ku Mukama kuba tannakuvaako, toleka Mukama kuba tannakuleka. Wangi tokyawa nyumba ya Mukama, tokyawa kigambo kya Mukama, totta Mukama. Sigala ng'omwekutteko woti ng'omwerobyeko ng'omugamba Mukama, kibuya gantwala, amazzi gantwala, ebirala byonna biganye, naye neekutteko ggwe Mukama. Mwekwateko. Ngambye tokyawa Mukama kuba bw'onookyawa Mukama onooba osigazizaawo ki? Ekirungi kya Mukama ndi bw'omwekwatako era ne weddizaamu amaanyi mu Mukama, atandika okuwa ideas, atandika okuwa solution. Ebbanga Dawudi lye yamala ng'akaaba teyawulira ku ddoboozi lya Katonda, teyawulira nga Mukama ayogera. Ebbanga lyomala mu biwoobe, lyomala ng'okaaba nga weemulugunya, ng'oyomba, ng'omumamalinga, nga muyomba, temusobola kulya Mukama. Nga muli eyo mu bufumbo bwammwe, mu famire yammwe bitabuse, ebbanga lyonna limala nga muyomba mu maka, Katonda tayogera, tasobola kwogera kuba mba mukyalina energy, mulina energy eyomba. Katonda tayogera n'abantu balina energy erwana n'eyomba. Asooka n'abalekanaga nti waayi musooke mutunke bwe mwenaakoowa munantegeezaako, kuba ne bwe naayogera temugenda kuwulira. Ebbanga lyomala ng'okaaba, Katonda tayogera, kuba ne bw'anaayogera tojja mutegeera. Akasirika n'agamba nkulinze, bw'oba omaze okukaaba ontegeezaako. Naye Katonda yeebazibwe nti mwanange, the earlier you recognize that, okay, amangu ddala nga gwe kizudde ekyo n'okyukira Katonda n'omugamba Mukama, zikulagi bakyokeza Mukama, ensi yonna entabukidde Mukama, famire baagitutte Mukama. Abamaleki baali bakututteko famire, Abamaleki nga balumbye ne famire bagitwala. Nyinza okuba nga njogera wano we twogerera ku ssaawe, Abamaleki nga gwe abaakulumba bwavu bwennyini, obwavu nga we twogerera, n'abaana ku ssaawe eno we twogerera nga bali mu kyalo. Bona abatika n'oga nti Katonda ne bituuse sinagafa kambatwalire jjajja waabwe. Wangi abo si Bamaleki bakyabatwala. Obwo obwavu obwakutuusa ku ekyo okweggyako abaana bo, noba nga tokyayinza kusula nabo, tokyayinza tebakyayinza kulya ku kyolidde, tebakyayinza kusula w'osuze. Obwo obwavu babuyita batya? Bwe kiba nga obwavu obwo si Bamaleki bennyini. Bwamaleki oluganda omu yannyumiza ennaku ezo ne musumba. Omukyala asula walala nange nsula walala. Ne mubuuza mwatabuka ki? Nagamba nti ate waliwo baatugoba mu nnyumba. Ne mugamba eki nti baatugoba mu nju. Akati ate nze nga nansuza ayagalako muntu omu. N'omukyala nga naye asobola genda kusula wa muganda we. Era wotulabira nti akamala emyezi 5. Ne muganda ekiki nti myezi 5 buli muntu asula we, n'abaana twabateeka walala. Nenda Abamaleki bwe balumba ne famire bazitwala. Balangirireko faya mpulira Abamaleki abo. Ekyo kiddire tukisemberanga n'ewuwa mu linnya erya Yesu. Kiba kigenze wala ekikwawula ne famire temwayombye, temwalwanye, wabula mwesinkana mukunoga nti nange ngenze gye nsula. N'oli n'amuga nange ngenze gye nkola ndya gye nsula. Bamaleki bennyini abo.
ate abawangalira mwezi embeera bangi bw'obiwulira ng'ebipya abawangaliramu obwo bulamu bangi kyobula baana ba Mukama tulina okulwanyisa ennyo obwavu mu linnya erya Yesu. Saagala balimba tulina obulwanyisa kuba kati ate ebizibu ebiva mu ebyo biba bingi. Waliwo awo ebizibu ebiddira byoba tewalowoozezaako ebiva mu ebyo ogenda okugagala obikontrolinga nga buyise neera n'ojjukira n'ogaa ndi baali baamala ekyabo abambuza essente zisasula ennyumba mukyala nge n'agenda asula ewalala nange ne mba nga nsula walala ng'ebivuddemu ekyo ate bingi nga tokyanza bikontrolinga. Nkusabira Katonda akuvunusa abaamala ekyabo mu linnya lya Yesu. Gambako nti amiina. Dawudi ne yezzaamu amaanyi mu Mukama n'akoola Mukama n'ayita Mukama n'agamba Mukama yingirawo mulokole ggwe gamba nti wangi ebirala byonna nga biganye koola Mukama agenda kuyamba. Koola Mukama, yita Mukama, wekwate ku Mukama, tokyawa Mukama, tova ku Mukama. Kati bw'onova ku Mukama olage onoogenda mu ssabo. Bangi ensobi gye tusinga okukola mu bulamu buno kwe kwenywereza ku bintu ebirala. And we encourage ourselves through other things. And when they let us down, it becomes a disaster. Nkwegayirira oba olina ky'oba olina ki tolinda bisooke kuyiwa. Obwesige bwo tobiteeka mu bintu ebyo bitunuulire ng'obyagala naye amaanyi go gakubeerere mu Mukama. Alina omukisa omuntu oyo amaanyi ge nga gamuli mu Mukama. Kama akuwa omukisa. Bayibuli ega nti alina omukisa omuntu oyo amaanyi ge bwe gabaawa. Sikyabawulira Buluganda. Alina omukisa omuntu oyo amaanyi ge bwe gabeera luddawa. Si mu ssente. Money can disappoint you. Go and ask the late Kano Muammar Gaddafi. Money can disappoint you. Wealth can disappoint you. Buildings can disappoint you. Even human beings can disappoint you. N'abantu bayiwa lwakuba gwe tobalabangako abayiwa. N'abantu bakola batya? Agamba olwaliro nti nkwagala nnyo enkyasobola okugamba saagala kutunulako. Toddamu n'okuba ne ku ssimu yange ziike ggwe. N'omuganda eki kiraga nti ziike ggwe ti ate nsobola n'okiddamu ziike ggwe. Naye nga ate luli mu ssimu yali awandiseemu my love, sweetheart, my life, nga gwe bulamu bwe abala akuteekeramu my oxygen, nga gwe oxygen we my life akuteramu obugambo okawulira wena n'ojjagalala bw'oti nga nekutta tokyatuuka. Naye olunaku lwaga ni mbwa gwe toddamu n'okuba ku ssimu yange. Oyinza okuga nti siwulidde bulungi nkiddemu mbwa gwe toddamu n'okuba ku ssimu yange. Those are human beings. Be baki? Be bantu. Waliwo omu atasobola kuyita mbwa gwe ye Katonda. Oyo sigana kwagala abantu baagale naye bw'obanga obaagala ddira Katonda omufuule ennamba emu. Leka Katonda abeere ennamba emuwo kuba ye tali kwefuulira, tali kuta, tali kukyawa, tali kulyamu lukwe, tali kola kakuukulu, tali kugeya. Ajja kusigala ng'akwagala ennaku zonna nga bwe yabadde akwagala ku makya, bw'akwagala mu ttuntu, bw'akwagala akawungeezi. Ye teyeefuula, teyeekyusa. Ngambako nti amiina. Talina kimwefuuza. He is faithful. One of the things that is known about God is faithful. And his faithfulness is undoubtable. It can't change. Toyina lugenda eri Katonda nga ndi bakati yeefudde oba yeekyusiza. But human beings, my goodness, toyina bukakafu bwa bwe yabadde ku Mande bw'ali ku Lwomukaaga. There is only one man whom I know. Nti ye bwe wamulese ng'asimayiringa bw'omusanga oyo ye Katonda. Abantu ng'obaagala sooka Katonda abeere ennamba emuwo kubanga bo ne bwe balikyukakyuka yojja musigaza. Ate tolibeera disappointed, ate tolibeera heart broken. Bino bimwoza omutima gwange gwamenyeka ne bambuuza ani yagumenya, ndi gundi yagumenya. Ne bakubuuza wali omuwa gwaki? Omutima oyina gumu.
kati ate ekintu kyokka ky'olina ng'ate omanyi oyo waakiri wali muwadde okugulu kubanga goyina abiri ate gwe amagulu galina sipeeya ogula crash naye ate wakwatira ddala omutima ate gwoyina ogumu ate gwoyina kati otambulira mu kibuga kyonna ng'okaaba ndi yammenya omutima nze gundi yammenya naye ekibuuzo gwe wali omuwa gwaki? You only have one heart. Do you have two? And that is the very heart you trusted in the hands of a human being. Come on, Ibazu. Nze gwe mmanyi gw'osobola okuwa omutima atali gumenya bamuyita Katonda. Come on, favors when you. And David encouraged himself in the Lord. I think Yamala now realizing that he had made a mistake, and he was making a mistake to overtrust people. Yakitegera luvannyuma nga amaze n'akutemba miranga. Akuba emiranga akaaba nga yalowooza bali ku same page, kumbe bano bakaaba bagamba nti kati ate embwa eno naye ekaaba. Embwa eno ate kati naye ekaaba, ate nga yabituleetamu, ate nga yatutwalayo, yetwale okulwana, twagenda okutabala, twagenda ku lulwe, ate tukaaba naye akaaba. Abaana baffe babanyaga, family bazinyaga, tukaaba akaaba. Nze nga sinakaaba nnyo ngenda kusooka mukuba amayinja ntegeere ndi sina family yange nene Dawudi taliiwo mufu ndyoke nkaabe lumu agenda okuwulira nga baagala mucapa baagala mukuba mayinja. Can you imagine bobadde nabo nga baagala okukuba mayinja bobadde lowooza nti tuli ku lumu tusinda lumu tulumwa lumu tukole strategy lumu tukomyawo tutya Abamaleki be banyaze Abamaleki batutte abantu ne family bazitutte tukoze tyo zikomyawo ate nga bakutte amayinja be bano bobadde otabaala nabo. Ekibanga kituusa awo wezzeemu amaanyi Mukama mu Mukama. Ekyokubiri otegeere nga nti ebadde ensobi yo to overtrust people. You better trust God. Omanyi kankubire bonna esiga Katonda, people will never break your heart. Never. Bw'okola nabo ku mulimu tebali kumenya mutima kuba tebalikolayo kiri kwewuunyisa. Buli ekirikolebwa kibeeramu ebyo bye wali osuubira. Wangi? Buli ekirikolebwa kiba kirimu ebyo bye wali osuubira. But that can only happen when you never overtrust human beings. Buli human being kyalikola kiba kigwamu ebyo bye wali osuubira, and you will never be disappointed. Mumanyi lwaki temunyiigira baana bammwe nga bayonoonye mu ngoye? Kubanga bwekisuubira esaana nti yandikikola. Ne bwe mumaze obugoye nga bupya nga mugenda ku mbaga ogenda okulira nga gira era ogiramu kanoga kati ate wulira byokoze. You can't be heartbroken. Tosobola kubeera heartbroken kuba mwana ayonoonye mu ngoye. Toyinza kukuba nduulu, toyinza kunyiiga. Lwaki? Kyakoze kirimu ebyo byobadde okola otya, byobadde osuubira. Naye ate abantu abakulu bemulowooza nti bakulu nnyo babamenya nnyo emitima, kubanga ensobi gye wakola wamusuubiriramu nnyo. You overtrusted. Wamulowooza nti mukulu okwenkana, kati n'akolayo ekintu nga tekijjamu ebyo byobadde osuubira, n'obeera disappointed, ne mukyawagana omutima ne gumenyeka, n'oganza ekyokoze sikirabanga, n'ekikutwalira ebbanga ddene okukyovakaminga and to get over it. Learn to look at people, learn to look at them as having a potential to disappoint you anytime. Then you will never be disappointed. Otegedde kyenjogedde gwe buli lw'obatunuulira. Omusajja omu yaŋŋamba bw'ati dda kati mugenzi yali mukwano gwange, simanyi oba namwandu we yazze mukyala we, musumba bamuyitanga Isirayiri Nsambu. Mukyala we ntera omulaba atera okujja n'atuula awo, kati naye musumba asumba seeta. Naye yayogera ekigambo siri kyerabira. Manyi nze enjiri y'abakwano bange gye baali babuulidde, bw'oyogera ekyamagezi gwe ne bw'ogenda nze nkisigaza. Yagamba twalina wali mu Shamani Theatre awo nga tenafuuka Trumpet Center awo waggulu awo
ng'emmanju wa Crane Bank kati ate yamaze nefuuka DFCU. Awo yakibuulirira n'agamba nti driver yenna omutuufu bw'oba ku luguudo bakutendeka nga bakusomesa bakugamba nti buli lw'obeera nga ku luguudo tegeera nti gwe wekka gwe wekka gw'omanya emmotoka. Gwe wekka gw'okola ki? Gwe wekka gw'omanya emmotoka. Ekyo kijja kuyamba bw'onooba ovuga oleme kuvuga yiyo yokka. Tovuga yiyo yokka. Bakuwa amagezi, vuga eno gy'otuddemu, ovuge ekuvaako emabega, ovuge ekuli mu maaso. Ojja kufuna emitawaana mitono. Zonna zivuge. Ate bw'otuuka mu junction yongezaako endala. Bw'otuuka mu junction oba oyingira luguudo zonna zivuge, buli gy'olengera givuge. Vuga eno gy'otuddemu, vuga ekuvaako emabega, vuga ekuli mu maaso, vuga eyo omwami ayagala okuyingira oluguudo, vuga nene endala eyagala okuyingira. Zonna zivuge. Ozivuga otya? Ozivugisa bwongo. You become mindful. You at all times obeera olowooza nti what if omwami oyo agezaako okuyingira, nkola ntya? Nyina measures ezimala singa oyo ali omwo just in case tamanyi mmotoka kuba saayise naye ate sinze nagimusomesa ate sinze namuwa permit. How can I start to assume nti amanyi mmotoka? Kiri kitya nga agibbye mu compound nga mmotoka yakojjaawe? Ate kiri kitya ono nga kanaabe bagimuwadde jooza agireese ku luguudo atudde ku steering. Abantu batula ku steering buli atuddeko afaanana nga drive ne bw'aba si. Kati gwe ataayise naye omanya otya? What if ng'omuteekenze for granted gwe n'oteekayo eyiyo najja n'akubalula bwe pa agenda okuvaamu naawe ogenda okuvaamu nga weesansa bagondi onkoze eki nga muzeeyi nsonyiwa abalina Kampala bagezi amanyi n'okufukamira wansi bamanyi n'okumuzeeyi nsonyiwa si yange yakkojja nze badde bagimpadde ejooza mmotoka yakkojja mbadde ngambye genda agula bonzaali ku bigere nene ngamba kangendere mu mmotoka nsonyiwa nnyo ogenda omutunuulira era ddala ng'afaanana nga gwe baatumye gula obunzaali eyo agyonoonye wangi talina na ssente zigenda gikozesa n'obudde bwokka obugenda okugenda mu ekyo buyitirivu so singa naye wagivuze not taking a precaution bw'wabadde ovuga nakyo n'okirowoozaako n'ogamba what if ali mu maaso ateekamu obusiru obuwerako n'asiba omulundi gumu nkola ntya? Ekyo bw'okimanya omuwa distance tomusemberera nnyo kubanga okimanyi nti essaawa yonna asobola okuba omutamiivu, asobola okuba laana, asobola okuba tamanyi, asobola okubaako olubaale weewaabwe n'ali mulumbwe naawe nojja n'okuba kuli because you made a mistake, you over expected, you over assumed nti alabika amanyi n'owe mabega bw'atyo era ne bw'oba ovuga omulabira wano mukalabi wa mulugano ono nga nzigirako nnyo simanyi okiwulire era notakinga measures zonna obanga bw'olabirira omwana ayazannyedde mu bitoomi ng'ate gwe wayambadde engoye zigenda ku mbaga enjeru naye omwana ngaddugala oyise banne bamutwale okumunaaza naye tebannajja okola otya? You watch him. Obeera omuwakinga buli kyakola obeera okiwakinga kubanga muyite essaawa yonna ajja kuleeta agagaloge maama akuddugaza ate nga wayambadde so kyokola okola byokola naye ng'eriisa erimu kagamba liraba wano na wano si bwe kibeera liraba wano na wano si kulwanga akuddugaza olina kyotoddemu awo olina kyoyigaawo kati ombuliso lyagamba bwati nti nga bwe kibeera ng'oli ku luguudo ne bagamba nti gwe driver gw'omanyi mmotoka wekka ne mu bulokole bw'obanga otambula nga ng'okirumiriza nti nze mulokole nzaani nze mulokole teweesiba ku balala toba defendinga nnyo
tobeeyimirira nnyo, tobalemerako nnyo, kuba si gwe wabalokola, ate si gwe wabakyusa, ate tomanyi bye balowooza, ate tomanyi bye bakoze ekiro, ate tomanyi bagenda kukola mu ttuntu, tomanyi bye bagenda kukola kawungeezi. N'olwekyo gwe mulokole. Bwe yasooka okyogera nawuliranga kintu kya malala, ngamba musajja ono ng'alina amalala, kati atuyingizaamu malala. Ngenda kwogeranga nti ekigambo ekyo nti nze nzekka nze mulokole, nkyogerenga ntya? Nina genda okulyanga kitandisa okukola sense mu ngeri ate endala. Nze mulokole kinyamba okugaadinga omwoyo gwange enkya gundi bw'anaakola ekitali kya kirokole, oba akikoze nze oba akikoze bantu balala, I am not going to be heartbroken kubanga nze mulokole. Nina yawulira ngambeko nti amiina. Kubanga gundi nkyajja kukola ekitali kya kirokole. The reason why we get extremely heartbroken kubanga tuddira obulokole ne tubuteebereza abantu abalala n'obubalira abalala, oyagala nabo balokoke nga gwe bwe walokoka, bamukama bamutegere nga bwe wamutegeera. Togenda kubeera disappointed. Ate wulira, kama akuwa omukisa, ogenda kuyiga okusonyiwa abantu, ogenda kuyiga okusonyiwa abantu bw'onoobeera ne understanding eyefaanana bw'etyo. Nze mulokole. Ani awulira ngambeko nti amiina? Nze ani? Mukimanyi nti buli lwe tulowooleza abantu abalala obulokole tubeera easily heartbroken. Buli lwe tulowooleza abalala obulokole. Gwe kimanyi nti omukatuli kyakkola ekintu n'otamunyiigira nnyo, mulokole munno n'akikukola n'olemererwa omusonyiwa. Omanyi lwaki? Kubanga wamuteeberezaamu nnyo obulokole. Nti mulokole si bwe kibeera. So nga ekintu kyekimu kyakkoze, ekivumo kyekimu kyakuvumye, kye yakuvuma, n'abakatuli kibakikuvumaavuma dda. Eri yonna gy'oyita mu wino nawe abaakuyita dda nnamwandu. Twala eri obwannamwandu bwo oli akusiya n'agamba mwala gwe n'osigala ng'otambula ogenda nga twala eri n'okwagala mbale sikwagala oli nnamwandu. N'osigala ng'ogenda n'okuluma ne kitakuluma, ne mukyaki wano n'otuuka nga wakyerabidde dda. Naye mulokole munnagezangako n'akugamba nti tomumanyiira. Ogwo mwaka mulamba nga temubuuzaganya. Mulokole muno we muyimba mu kwaya naga nti sirikira muli ebinnyo maama, ogwo mwaka toyinza nakuddamu mubuuze. So nga singa badde musiraamu nga yakikuvumye, anti era si mulokole, era kyembadde musuubiramu. Ate boogera batya abasiraamu, era bwe batyo boogera. Ate kintiisa sibe gubeera, siwulira sibe guba. Naye mulokole munno aba muzibu okusonyiwa. Omanyi kwe kiva? Because you guys mwalimu okutegeera nti obulokole gw'osinga obutegeera. Lekera obuteebereza abantu abalala. Abalala bakyayiga buyige, gwe gw'obutegeera, gwe gw'obumanyi, gwe gwe walokoka. Ani awulya ngambeko nti amiina? Era bwe gubeera bwe gutyo, by the way, bwe gubeera bwe gutyo, because we over expect, we think other people know what we know, that they know what we know. Bwe gubeera bwe gutyo ne bwe tuba tukonaivinga okukola ebibi, era bwe kityo bwe kibeera. Sikulimba omusiraamu bw'aba yakukwana obuuka, sikulimbira bw'aba yakuyimiriza nagandi mulokole jangu njogereko naawe, osooka nomiramu nti ssebo tokimanyangako ndi mulokole, ne weeyongerayo nga yakwana omukatoliki obuuka. Eyi nyo gyoyita mu katale bakuyita nawanawa ogenda omulaba nga alina nesigira mugamba ssebo neerabira gye wandaba nze ndi mulokole. Musiraamu omubuuka naye mulokole muno nga tabuukika, kubanga ate ye agattamu n'ebyawandiikibwa. Wangi agenda n'ayogera olulimi lw'oyogera n'oloba n'asomera ddonyeri nga lugamba nti mwagalanenga. Bonna ko bano abategeranga nti muli bayigirizwa abange. Noga nti ate wabula ekyayogedde kya Bayibuli kyennyini ekyo. N'oloba kati ekizibu ekiva, you over assume, olowooza nti ono ebintu naye abitegeera nga bw'okola otya. Era muli obeera mu n'ekyegumya
ate ne mulokole munnange ffenna tuli balokole kati singa ekintu kyabadde ŋŋamba kibadde kibi kati yali kiŋŋambye kubanga ate kibi kati ate nga yakyogera ate ye mulokole mukama aba n'atuvunaana ajja tuvunaana babiri ku luno si nze nzekka walemera okutegeera ndi gwe driver gw'omanyi emmotoka gwokola olya gw'omanyi emmotoka gwe wekka gwe senior driver ku luguudo kijja kuyamba ng'otambula mu bulokole buno ogenda kuba n'amabwa amatono ebiwundo ojja kuba na bitono tolimenyeka mu ntima abantu buli kye banaakolanga tekigenda kwewonyesanga bajja kukoleranga ddala ebyo ebimu ku by'obadde osuubira nti n'ekyo yandikikoze kubanga era ate munne yalikoze atya tannakyuka tannalokoka oba yayatula naye tannava mu mubiri akyali mu mubiri bayibuli tagimanya bambi musonyiye muvudde nako kandowooza ebirala ng'otambula ng'ogenda ekyo kyayamba mangu nnyo Dawudi era okukakkana bana baali bagala omukubamanya tutumulabanga abamalako budde Bayibuli n'agenda mangu ewa Mukama n'abuuza Mukama nti nkoze ntya taata mbagoberera oba sibagoberera Mukama n'amugamba goberera n'alyoka atandika okugoberera abalabe be Bayibuli egamba bano abaali bamenyesa emitima n'okubeesonyiwa n'abeesonyiwa kozi yaleka bameka yagoberedde nga tusoma kozi yaleka bameka abaali batasobola kugoberera abaali bamenyeka emitima bameka 200 nga tebayinza kugoberera n'atwalako bameka ayagoberedde ani yekka yatwalako bameka 4 simanyi bagwa waali badde mu kibinja kiriwa waali badde mbaliwa mbuuza waali badde mu kibinja ki ekyabagoberera oba abasense buse abakola batya naye nga bwekityo bwe kiri naye nga bwote bweweeyisa nga lwokutuka okutuka nnyo nga lwomenyeka omenyeka nnyo nga lwofuna kikurashinga bubi nnyo nga tosigalamu yadde agadde engulu nga n'agasaba gabula nga n'agasiiba gabula nga bwe weesitala nnyo nga bw'obeera disappointed obeera nnyo disappointed waali badde mu kibinja kiriwa nze ŋŋamba bw'ofunanga ekikulumbanga osigazangamu amaanyi agagoberera bw'ofunanga ekikumenya omutima tokikkirizanga gumenya nnyo osigazangamu amaanyi agagoberera nasoma olunyiri ennaku ezo ndwagala nnyo mu sizoni eno lwali mu kitabo kya Judges kubala ani balamuzi gye nalusoma nga lugamba nti nga bakooye naye nga bakyagoberera nga bakooye naye nga lunsomere mwana wange kyabalamuzi ndoza ateeka okuba 8 kammalirize n'olwo nzizeemu abantu amaanyi okusigala nga bagoberera ne bw'obanga ofunye ekikutula omutima kyabalamuzi ani alulabye 8 kyabalamuzi 8 Gideoni n'atuuka ku Yoludaani n'asomoka ye n'abasajja 300 abaali naye nga bakooye naye nga bakyagoberera. My. Okalabye? And Gideon came to Jordan and passed over, he and the 300 men that were with him, faint yet pursuing them. Bakoye. Ate njagala ey'Oluganda engeri gyekireeseemu. Ey'Oluganda egendi nga bakoye naye nga bakyagoberera. Mulokole ne bw'obanga okoye sigala nga ng'ogoberera. Sigala nga ng'olemeddeko. Ne bwe biba byakkubye dda nga bikkubye left and right sigala nga ng'ogoberera. Sigala nga ng'olemeddeko. Totulanga nsi n'owanika n'ogamba bigaaye nze sikyalina kye nzizaako ne waakiri mu kifo ky'okutuula wansi ne weebakaawo nga tokyagoberera. Waakiri tambulayo ekigere kimu
ng'okyagoberera, ng'okooye naye ng'era okyagoberera, ng'okooye naye ng'okyalokoka, ng'okooye naye ng'okyasaba, ng'okooye naye ng'okyasiiba, ng'okooye naye ng'okyasoma bayibuli, ng'okooye naye ng'okyawaayo, ng'okooye naye ng'okyali mulokole, ng'okyagoberera. Katonda wagenda okuyambira awo, wajja okusangira awo Katonda wagenda okusangira awo akutaase. Toggwangako maanyi gagoberera, sigala nga ng'ogoberera. Tobivangamu towanikanga, togamba nze nawanika nabita nabivaamu, nedda. Winners will never quit and quitters will never win. Kama bampeera omukisa. Teeka omukono wange gamba nti ayi Mukama nkwebaziza nnyo olw'ekigambo kino kyempulidde olwaleero. Kino kibadde kyange ddala ddala, newankubadde nga waliwo okukoowa, waliwo ebinkooyakooya, waliwo ebimalamu amaanyi, naye amaanyi agagoberera, amaanyi agagoberera agogo gandekere taata, nga ntunula ng'akooye naye nga nkyagoberera, nga ntambula ng'akooye naye nga nkyagoberera, nga bamanyi nga yakoowa naye nga nkyagoberera, nga nkyalemeddeko. Mu linnya lya Yesu nja kubeeramu ekyo ekibinja ekyabo abagoberera okununula ebiwambe ebyatwalibwa, omulabe bye yanyaga, era nja bigoberera ate nja kukomyawo byonna mu linnya lya Yesu. Amiina.